Bannaye mugamba mutya baagala balungi abeekuumira ku Fenga Phase 2 Phase 6. Leero tugenda kutunuulira ekika ky'omusajja atawooma. Tubali tusoma ku mukyala awooma, omusajja awooma abeera atya, naye waliwo abasajja abatawooma oba abasajja abatamanyi kuzina mmala. Nga mu butuufu nga ne gwazina ne wabanga ayina apatayiti, ayina amazzi, like enfuli kyekyo, ebbugumu mweriri, ekiwata amanyi okukikyusa, ate nga n'okuyimba amanyi okuyimba, naye ng'amuliko tamanyi kyakola. Omusajja atawooma yaliwa, era omusajja atamanyi byakola yafaanana atya? Tusobola tutya okutegeera nti yadde ekituufu kiri nti taata gundi byankola tebiriiyo, naye eno disclaimer, omusajja wo tomukyawa, tusobola okumuyigiriza. Sinze naawe nze nja kukusomesa gwe omuyigirize, okitegeera, unless nga tayagala muyigiriza, kubanga ekyo nakyo kizibu kiri mu relationships z'abantu, nti abantu beesiba nnyo ku kantu ako k'abaamanyi, ky'abaamanyi kyekyo. Bw'abanga bamugambye nti ekigambo boy kisoosa G, gwe ne bw'omugamba nti kisoosa B, mukwano oba oli ye aba amanyi ekyo kyakola ki, ky'abaamanyi. Naye waba ali open ku kumanya, ku kwagala okutegeera, oyo aba mwangu nnyo okutereeza, era tuba tusobolera ddala okubeera nga tumutereeza n'okubeera nga at least tufuna ekyo kye tuba tumwetaagamu. Kyekiri wanno mukwano gwange. Nze nkubuulira bino, omusajja awooma, ayina omusajja atawooma yabeera atya? Ye musajja apakuka, ye musajja atuuka mu kiseera ky'okwegatta nga ye olujja ayagala ayingirirewo, abamanyi n'okuteekayo n'engalo eyo wansi mbwakebera amazzi oba gaagize, n'akwatayo nga waliyo oluseerere olwo oluzigaziga n'ayingira. Oyo omusajja aba tawooma, ate aba tamanyi kyakola, mukikkirize mukigaane. Wabula ate era mu buufu bwe bumu, omusajja era atawooma ye musajja alwa mu romansi. Omusajja akulwako ne bikutama. Oyina okubeera ng'omanyi akadde akatuufu k'olina okuromansingiramu omukyala oba k'olina okweweeteramu omukyala. Kati nkimanyi ekibuuzo kigenda okufulopinga mu inbox yange, kigenda kubeera, senga omukazi bamuromansingira bbanga ki? Senga omukazi twandimuromansingidde bbanga ki? Mukwano, tuvaaringa oba twawukana. Like nze nniza okuba nga eddakiika 5 zimmala, omulala dakiika 10, omulala 15, naye ate tosukka ddakiika 10 ng'oli ku romansinga omukyala. In fact ziba na nnyingi 5 ku 10. Omuntu tomubeerako ddakiika 3 ng'omuromansinga. What are you doing? Dakiika 4 oliku bw'omukomberera eno bw'omukomberera eri bw'okola ekisookera ddala. Bw'oba oyagala omukyala oba oyagala okubeera ng'oli mukugu mu byemmana, olina okubeera ng'omanyi nti ne bw'oba ozina omukazi otambuza emikono, tofokasinga ku kituli kyokka. Tatatatatta oyo si yekka gwe tufokasingako, engalo zo zireke zikole omulimu gwazo omutuufu. Nti leka obeere nga bw'omuromansinga kyobula nti nkugambye nti wali mu ntandikwa nga tumutegeka, teweetaaga mutegekera bbanga ppanvu. Naye ate era teweetaaga mupakukirako. Njagala okikkiriza oba okigaane, waliwo omusajja atuuka ku mukazi n'amukwatako eddakiika egyo. Bwe muba mulowooza nti byenjogera nnimba, gwe njagala naye weetayiminge bupime budde ki bw'owa mukazi w'ombu ng'omutegeka, oba bw'owa girlfriend wo ng'omutegeka, oba bw'owa omukyala oyo gwe weegaddanga naye ng'omutegeka. Gwe genda nti ogambe nti kati katandise. Teeka wali essaawa yo okoleko tayima, ojja kuwunzika nga n'eddakiika oluusi togiwezezza, wabula nga weesanze oli munda. Kubanga bw'otyo bwe wamanyiira, olujja ng'omunywegera ng'eno yisayisa engalo wano ku mabeere ng'eno. Jjukira omukazi, omusajja waba omwagala, olukwatako bati omubiri gwe gulina engeri gye gurespondinga mangu. Like although tekitegeeza nti oba oli ready, awo ng'omuyingira. Awo nno kikufuula omusajja atawooma, kubanga ebintu obipakukiddemu oba obiruddemu. Toyina kutwala kabanga kanene, ate era toyina kukola ki? Kutwala bbanga ttini. Kati akabonero akalala k'osobola okulabirako omusajja atawooma, ye musajja kano kasooka twogere ku by'ekisenge. Ye musajja gw'osanga nga ye bw'atandika, bw'aba yasimbye nti nsimbye ku lw'e Masaka, mukwano, ajja kuvuga lw'e Masaka paka kuwulira bubi. Taweta koona, takola ati ayagala vuga oluguudo nga liri straight. Weewo, takyuka,
Tagama nti banaye lino koona kampete nedda. Nga ate omukazi buli bw'omusima ng'omusima mu kifo kimu yeetamwa. Tasobola kuwulira. Like, buli bw'aluuzinga ttaki naawe oba connection naawe nga muli mu kwegatta, awo aba avuddeko. Oba oli bibyo nga naye ali bibye nga ye ali awo alinga kibudubudu gw'okola biki by'oyagala. Omusajja ategeera by'akola ye musajja atabaala. N'amanya nti lino koona n'aweta, n'amanya nti wano eno waliwo akagulumu n'agiramu, emmotoka n'akendeza supiidi, n'amanya nti wano neetaaga twala ndiima n'avuga, n'amanya nti tulina okuddako ku sayidi eno naye omuntu ng'akuzinira ku mukono gumu ate ng'avuga straight atama aba takola ki tawooma. Omusajja atasikina. Okusikina kw'omusajja si kudda ku mukazi n'otandika nedda. Wabula omukazi bw'aba asikina orespondinga eri omukyala oyo nti omukyala asobola n'okuyita obuyisa erinnya nti taata gundi oba gundi wange oba kabiise muddemu olwo oba osikinye. Naye oli kuli mukazi watu bwakukolobya bwakuyita bwakwekubako gw'oli bize tovaamu yadde akagamba nti munnange kiki oba kiki. Okitegeera kikufuula omusajja atamanyi byakola era kikuteeka mu ttuluba ly'abasajja abatawooma. Omusajja ow'eddakiika 2. Omusajja ow'eddakiika 2 yaliwa. Nabagamba nti omusajja waba awangaala eddakiika 5 aba okay. Aba asobola okuwangaala eddakiika 5. Naye kaakati gwe okuba mu akafaananyi omusajja akubaddeko ng'akuweeweeta aba aleeta bw'ati nga yaakateekamu waakaguwulira n'amala ate n'agwa wali. Oyo bannange aba tawooma go ge mazima. Kyova olaba mbakubiriza basajja ne nkubiriza abaana b'obulenzi mwefeeko mwegogole emisuwa. Waliwo ebintu bye mbalagirira okulya nga byabwerere mwogoyo omubisi. Kyova olaba osanga omusajja ow'ekyalo nga mukadde naye ng'ayina gw'aliko muwala muto naye ng'omuwala akugamba nze siyoya. Ensonga z'ekisenge siyoya kunnyambako oba ku musajja oyo kumufunirayo kiyambi. Ng'amutuusa lwaki? Babeera ku miwogo, babeera ku mmwanyi, babeera ku mirondo, balya ebintu ebiri healthy, tebalya butto muyitirivu. Naye gwe oli Kampala olya bikokokoko, bisavu, bichipusi, twala tugende simanyi osiiba ku soda. Oyo soda gaasi mwende talina makulu. Oli ku bisoda simanya mbuba kuwaane. Butunda nnyo ebintu ebiri healthy ng'omusajja. Yes, biri tubinywe but once in a while. Teweesiba nnyo ku bintu bitagenda kuzimba mubiri gwo. Naye gwe omanyi kitegeeza omukazi okubeera nga abadde akutagaza mudde eno mudde eri n'agamba kale leero saamu nsazeewo ngenda kukuwaako. N'ojja n'omumalira mu magulu. Omanyi kitegeeza? Abakazi abali eyo nga kyali kibatuuseeko mumanyi kyenjogerako. Naye gwe kiba tekikutuukangako tosaba kikutuukeko kuba kinyiiza. Kano kakulu sirinza nakeerabira. Omusajja atawooma ye musajja atata ssente ng'oli mukopi. Omanyi ebintu by'ekisenge ebyo mubiraba bitandika way back nga temunaba nayingira kisenge kyammwe. Nti ogenda n'osaba omukazi mpaako n'omubeerako mwaka gumu n'emyezi gigi oba myaka 2 nga takuwaako. It's because toyina ky'ovaako. Ovaako mboozi naye ayagala kuwa mboozi. Naye bw'otandika okugwako ekasawo n'omukazi afuna amaanyi agakola ki? Agakuwaako n'akwetegekera n'akola atya. Naye gwe oyagala omukalakate nga n'ezigula sheva kyozimuwadde. Bannange omusajja omukopi oba omusajja atagaba oyo ye tawooma. Ate tawoomerako ddala. Kaakati oba owooma biki? Tubeere serious. Oba owooma biki? Kukyusa kiwato nga tolina ky'ovaako yadde. Abakazi balina kuweebwa kubanga bwe tutyo bwe twatondebwa. Kuweebwa, kulabirirwa. Ku katini ako koofuna tebwetaaga millions zino sanyusa omukazi. Kino nkibagamba. Kasita obanga wafuna sayizi yo nga teweereega kwoyo atali wuwo. Kubanga togenda genda ofuna omukazi nga yeevuga nga gwe tolina yadde n'akagaali. Akusuubiramu za mafuta naawe toziyina. Kubanga n'emmotoka togiyiina, tomanyi naye bagula amafuta, tomanyi na bbeeyi y'amafuta. Ate yagala mbu omuweereza amafuta, simanyi omugulireyo ebikokokoko, simanya nga naye omusajja wattu tokola ki? Tobiyina. So,
omuntu kwana mu saizi yo ate era omuntu omulabirire kijja kufuula omusajja awooma. Weewala okubeera omusajja omukazi gwe yeegatta naye omulundi gumu n'atakuddira. Tebikyali ku basajja bokka oli byalinga ku basajja nga basajja be like yeebaka naye mulundi gumu n'avanishinga mukwano. Kati omukazi akwebakako bayeegatta naawe omulundi gumu n'otandika okumukubira amasimu ng'abuuka myala nga takyayagala. Omusajja yamalira obudde bwange yantuukako tewali kye yakola. Banaye tombuulira n'otandika omwegayira ojja ddi okundabako nzija ojja ddi maama yalwadde ojja ddi naye nga weegattako dda naye n'atadda. Ebyo mubyewale. Nabagamba making sure nti omukazi bw'aba akuwaddeko oleka impact mu bulamu bwe. Si impact eyo gye mubeerako nti kaŋŋende Mireva Yagola ndyoke muzinire essaawa 2 mbwantende. Ekyo si kye kikutenza obukugu. Okuzina emmanojjerwamu n'ogifiiramu si kye kikutenza obukugu. Ekikutenza obukugu kubeera nga kyokola okitegeera. Ne bw'oba ng'oli wa ddakiika 5, 10, 15 naye ng'omukazi osobola omusingira oyo amubaddeko essaawa. Byebyo ebyange Omukama abanjagalire mbeere bulungi. Ate na subscribing nja kusaba subscribing obeere ng'otwegattako. Ate gwe ya subscribing edda weebale kubanga weekuumirako. Omukama akunjagalire akunkuumire mubeere bulungi temujjanga okwo. Yeah.